This is from Patilla Buterevu kupija the news naka kuwali omulungi omwagala gwe najje kumideko era yonna gy'osinzira okubanga ate ogiye kumira ku nkwanirizaako nga bulijjo. Yes, okwawukanako ne independence endala independence y'olunaku olwaliro abantu bagijjumbidde nnyo ku mikutu migatta abantu. Independence endala abantu bazzenga bambala engoye ezirepresentinga colours of flags eza Uganda ne byebifaananyi ne besiga langi ezo eza Uganda flag ne babeera nga ate babitimba ku mikutu migatta abantu. Kino kibadde nga mu bantu aba bulijjo kibadde mba celebrities kibadde ku social media. Yes, naye ku mulundi guno bwe kityo si bwe kiri era nga abatonotono nga Eddie Kenzo, Spice Diana, omukyala Maureen Nantume n'abalala abo basobodde okuba nga ate baagaliza abantu independence ennungi babadde mu ngoye zaabwe eza bulijjo naye ng'ate era still posts zaabwe abantu bazijjumbidde nnyo kuziraga mukwano so ng'ate mu comment section za kitokose butokose nga bano bababuuza independence ky'ennungi gye mutwagaliza nga Uganda teri mu mbeera nnungi ng'enguudo mbi amasomero mabi era nga abamu kibagenza maaso kubanga ate bakola kwe kuggyayo ebifaananyi ebyo ebiraga amasomero agali mu mbeera embi enguudo eziri mu mbeera embi amalwaliro agali mu mbeera embi ebintu bifaananyirizako bwe bityo. Weewaawo bo aba NRM bakikwatidde wali eri ekitigumu era ng'omukolo genda maaso kubanga ate gukwajja bajaguza emyaka 61 egya independence. Yes, bali eyo buli kimu kiri malidaado sana omukolo genda dada mu maaso era nga guno guli mu ku streaminga ku TV nga Bokede. Jebukeredde enkya ya leero ssaawa zibadde nga 2 ez'okumakya poliisi nga yo yagumbye dda wali eri ekamwokya ku offices za National Unity Platform. Bano babadde bateeseteese okuba nga ate munange olunaku luno baluwaayo basobole okuba nga ate basabira abantu baabwe awo wennyini ku offices zaabwe, basabira abo abafudde mu struggle, basabira abo abali mu mbeera embi, basabira abo abakwatibwa oba abali mu bukwate oba mu buwambe essaawa eno. Naye nga kino tekisobose kubanga ate kibawo oluvannyuma lw'okuba nti munange poliisi bakubyemu omukka ogubalagala basisaawo omugwa bangi bayoleddwa ne babeera nga ate batwalibwa kabangali nga mu abo mwe muli ne sipiika w'ekibiina kino omukulu amanyiddwa nga Honorable Ssenyonyi, omukulu Secretary General w'ekibiina amanyiddwa nga David Lubongoye atwaliddwa. Kati no babadde bateeseteese era nga ne Bishop okuva Emitiyana abadde agenda okuba nga ate akwasaganya ensonga eno bw'atyo naye atwaliddwa. Weewaawo bino we bibeereddewo bakino we kijjidde okubeera bwe kiti nga mu disitulikiti y'Emitiyana olunaku olw'eggulo bo abasambi b'omupiira okuva mu kibiina kya National Unity Platform ababadde bagenda okusamba friendly match tebabakkiriza kubanga ate basamba bano babakubyemu omukka ogubalagala nga babagamba nti tebabadde nalukusa oba tebasoose kusaba nga bagenda okusamba omupiira ogwo. Ekintu ekyabakubye ewala ennyo nga baga nti ne friendly match tulina kusooka kubanga ate tugenda ku bakulu mu poliisi okusobola okulaba nti tugusamba so nga ate era mukadde ke kamu mu disitulikiti yemu waliwo omupiira ogwabadde mu ba NRM nga gwo gugenda mu maaso bulungi nnyo nnyini ddala awatali wadde okulemesebwa. Weewaawo bano olwabakubyemu omugga ogubalagala aba NUP basazeewo okubanga ate badduka eri ku kisaawe ewali aba NRM nabo ne babatataaganya ne bagamba nti nammwe temujja gusamba banaffe batulemesezza okuba nga ate tugusamba bwe bati ne bamaliriza nga ku bonna tewali asambye mupiira ogwo. Yes, ngenda kuba nga ate nkuwaako ebitonotono ebigenze maaso okuba nga ate bibeeraawo ku offices za National Unity Platform era olabe ne Bishop byagenze maaso okuba nga ate ayogera wamu ne Ssaala gy'asabye Mukama Katonda mu mbeera efaanako bwetyo. Kigambibwa nti Bishop naye akwatiddwa era naye nabeera nga ate atwalibwa. Buli ekiyita amagamaga kyabuti ekitebe bakigaddewo abavubuka 19 lisiti yabadde abantu 19 nga tebannayongerako Bishop oyo namugoberezibwe kati ndowooza balimu 21 ate nga waliwo ne babakutte be tutannalaba lisiti gyendabyeko by that time ebaddeko abantu 21 naye kati simanyi oba bongedde abalala ng'oggyeko n'abakulu bali MP ne Secretary General. N'olwekyo tumanyi abantu baffe babakutte mu bitundu eby'enjawulo naye kino kitulese ennaku tuli mu nkola ya bibiina museveni n'ekibiina kye bagenze ekitukumu oba kitukumu oba weeyo mu north ate naffe tubadde twagala kusabako kwebaza Katonda olw'obulamu n'abantu baffe be baasima okwongera okubasalira naye mulabye ekiguddewo tuvumirira ekikolwa kino ate no poliisi eno tugiwooninze tetulina muntu tetugenda bakuba masasi naye buli omu tumulaba akola ebikolobero ku bannayuganda. Ebitongole bye baleese okulimijja
ebiyoddewo ababafu gavumenti poliisi tekyasobola kukola buli yo poliisi yagwadda na wano si yeri mu buyinza mu Kira police station osi wali atudde naye maje ge gamulagira kola kino jati eragira wano wali abasajja nga 10 tebali mu uniform buli gwobuza kufuma bukumi poliisi yatuukawa okubeera n'abantu ate kubanga poliisi ebaya abantu ne baba bakutte omuntu nga balowooza alina kyakoze najja okubuuza lino lyaffe omubanga Katonda mukyakkiriza n'abantu kugenda kusaba eggwanga tutasobola kusaba ayi Mukama Katonda gwe Katonda nannyini nsi eno tunuulira abantu bafuuse abatujju batulemesa n'okusaba taata Katonda omuyinza ebintu byonna golokoka otulwanirire ng'eggwanga lino erya Uganda tufune emirembe gwe Katonda zaatuyamba emirembe gyonna eggwanga nga liwambiddwa Mukama golokoka ojja otulwanirire ng'eggwanga lino erya Uganda tusobole okufuna emirembe nga bannayuganda tusobole okusaba tusobole Mukama okuba n'eddembe kubanga ensi eno yo Mukama gwe Katonda alonda abakulembeze bwe tubanga ayi Katonda omukulembeze gwe watuwa nga takyatukkiriza na kusaba Mukama mukyuse otuwa omukulembeze anatusobozesa okusaba anatukkiriza tube n'emirembe mu nsi yaffe Mukama tukwebaza kubanga owulidde okusaba kwaffe era omaze okukikola mu linnya lya Yesu amiina ekyo kiwedde omukulembeze tumugobye bwabanga atugaana okusaba omusumba agambye omukulembeze yatakkiriza kusaba Mukama Katonda atuyambe amukyuse osibona banye bonamu mukirabe eggwanga kiri bagaana okusaba abantu be babagaana temujja kusaba temujja kusinza Katonda wamwe ne babaleetera mundu ensi erina kutambulira ku mundu nga tebakkiriza n'abantu kusaba namwe manyi muyina Katonda gwe mukkiriza abasirikale mweddeko mumanye kibabakozesa bukozesa Bishop yagwane nze Bishop Tomusamge okuva mu Mityana North Tomusamge William nze Bishop Tomusamge William Bifaaki omusumba Tomusamge Katonda zaatuyamba emirembe gyonna esaala eggwanga nga liwambiddwa Mukama golokoka ojja otulwanirire eggwanga lino erya Uganda tusobole okufuna emirembe nga bannayuganda tusobole okusaba tusobole Mukama okuba n'eddembe kubanga ensi eno yo Mukama gwe Katonda alonda abakulembeze bwe tubanga ayi Katonda omukulembeze gwe watuwa nga takyatukkiriza na kusaba Mukama mukyuse otuwa omukulembeze anatusobozesa okusaba anatukkiriza tube n'emirembe mu nsi yaffe Mukama tukwebaza kubanga owulidde okusaba kwaffe era omaze okukikola mu linnya lya Yesu Bishop awambiddwa atwaliddwa mu drone naye bassebo ne bannyabo abawagira museveni ekituufu mutubuulire muli basiru tubeesonyiwe oba kubanga g'amazima mwe mulabira ddala mu bwongo bwammwe Bobi Wine ali kulwanyisa Museveni nga ye ne famire ye naye ne mwerabira nti kumwe mwenna abamusapootinga n'abasirikale abali ku duty essaawa zino nga bwe mubalengera bwe bagenda mu maaso n'ebiragiro bya Mukama waabwe we balwala amalwaliro bayinaaga balina Kiruddu ne Mulago wenjogerera ssaawa ya leero e Mulago w'ogendayo ng'omukyala nga weetaaga sikaani oba omuntu yenna yeetaaga sikaani munda eri $30 mwegi eri mu $100 sikaani eya gavumenti mu ddwaliro w'ovaawo nga bategedde ekirwadde ekikuluma n'ofuluma wabweru n'ogula eddagala ebyo biri mu ddwaliro e Mulago ne Kiruddu tebasobola kufandinga yadde akacupa k'amazzi eryo ddwaliro omuntu owo alemererwa n'afa n'osasula ssente okuggyayo omulambo
tekiriiko oba oli musirikale oba oli munnansi. Ebyo bigendera ddala mpaka ku nguudo ezitutambuza, bigendera ddala mpaka ku lenti w'ebizimbe, bigendera ddala mpaka ku mafuta ge tunywa, bigendera ddala mpaka ku mmere, ne bikosa n'omulimi. Bobi Wine ebyo byagezaako okubannyonnyola nti senga tukyusa eggwanga lyaffe bino tugenda byesonyiwa. Mazima ddala lengera bali bize bakola, naye pate za muwoozi zitambula, azitegeka buli wamu waayagalira. Watuuka mu disitulikiti azitegeka mu kibuga wakati. Bannamawulire abakwata muwoozi ebifaananyi ne vidiyo, teri ali mu kkomera, teri akubwa. Abasirikale bamusitulira nako kamera ze, abo tebasibibwa. Ebye bigenda mu maaso nga woobiraba. Naye ffe n'okusaba abasumba bawambiddwa basuze mu kkomera n'abakulembeze abatutwala nga bassenyonyi ne bandi. Baganda bange, abantu bakola batya okukyusa ensi yaabwe neeva mu buwambe bwe. Uganda mukyali mu kusaaga nno, naye twetaaga okwenunula. Wekiba kituuse ku kino ng'olunaku lwa independence buli muntu we yandijjukidde mu kuyita mu kusabira eggwanga lyaffe, n'oba ng'osobola okugaana n'abasumba okusaba. Omusumba Tomusamge esaala agisabidde mu kkubo. Olw'amagye agasazeeko Kampala ne gasalako ekitebe ky'e Kamwokya ne bawamba abakulembeze omuli Bajjowero Ssenyonyi baani just kukuŋŋaana kusaba ng'ab'ekibiina. Ku lunaku luno olwa Independence Day abantu bawambiddwa era bangi bakwatiddwa. Ekibuga kiri ku bunkenke. Naye nga Museveni tonnatubuulira abaatemula abaana baffe Kaseese, abo bo mwaboogerako bwogezi basobola okuyingira eggwanga lye mulinamu security bweti, ne batugumbula abaana abato, ne babasalako amabeere, ne babaleepinga, abalala ne babawamba. Bibadde wano Kaseese. Ne mugamba bayeekera bava Kongo we basobolera okuyingira eggwanga, ne mutakwatako yadde omulema, ne mutakwatako yadde omu. Naye ku Bobi Wine wakugamba nti agenda kubeera wano olw'okutya kw'olimu nti kati mwatuuka kutwesibako bwesibi. Teri kyakulwanyisa kyotajjaayo. Kati ssaawa zino e Kamwokya oyiye Mamba, oyiye Male, oyiye Ssemutundu, oyiye Mpuuta, buli kyakulwanyisa ne byoweekolera obireese. Bobi Wine aleme kwogera eri nsi, aleme kwogera eri bawagizi be, aleme kukyusa ggwanga, aleme kubuulira ggwanga mazima. Ffe tukimanyi kyotya. Naye nga pate za muwoozi zigenda mu maaso, era pate muwoozi waaba ategese bannamawulire abakwata ebintu bya muwoozi tebabakwata. Abakyagulanyi na kati bali mu makomera, abamu balema, okuba n'obafiirako bufiizi. Ne Museveni saagala olowooze nti Uganda yonna abantu basiru. Nga we mukuŋŋaanya bano ku pate za muwoozi nga bazze kulya, ne mubateerawo abayimbi, ne muddira baasi, ne mubasomba, ne mubawa omutwalo. Si buli omu nti musiru. Saagala olowooze nti Uganda yonna mugisiruwaza. We muba musobola osiruwazaako ku miliyoni 4 nga musobola osiruwazaako kano akakadde, ne kalowooza nti tugenda beera mufuga bbiiri yammwe eriryo tugatteko n'erya mutabani wo. Ekyo kikafuuwe. Ekyo kikafuuwe. Museveni weekoze ebintu. Museveni okoze ebintu mu ggwanga lya Uganda. Museveni otulabizza ennaku. Museveni otukaabizza amaziga.
Kumbere negena maso ye president w'ekibiina kya National Unity Platform omukramanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ayita mu mikutu migatta bantu havuddeyo n'agamba nti amazima amatuufu gali nti wano tewaliwo kyakujaguza nti tujaguze independence. N'agamba ba NRM bali eri ekitugumu bagenda mu maaso okuba ng'ate bajaguza mu mirembe so nga ate wano mu kibuga ffe tulemeseddwa okubaako kye twekolera ku offices zaffe. Abantu batulugunyizibwa, abantu battibwa, abantu bawambibwa, abantu babuzibwawo. Tetulaba nsonga lwaki tuba tukola ki tuba tujaguza. N'agamba nti kye mulina okumanya twakyusaamu bukyusa mu baani ababa bakikuttemu naye nga ekintu tewali njawulo kubanga ebikolebwa regime ya Museveni essaawa eno byennyini bye byakolebwanga abazungu mu biseera biri. So nga ate era omukulamanyiddwa nga Honorable Ssemujju Nganda bw'atyo naye avuddeyo mu layini y'emu eyo about independence. N'agamba nti emyaka 60 twava mu mikono gy'abazungu ba mu buwambe obw'abazungu. Abazungu bawambanga abantu, batulugunyanga abantu, battanga abantu, babuzangawo abantu. Ebintu ebyo byakolebwa mu biseera ebyo emyaka 60 emabega. Essaawa eno bye bikolebwa naye nga kati bikolebwa abasajja abaddugavu, abasajja betuyita abannayuganda. Bw'atyo n'agamba nti regime ya Museveni ebuzaawo abantu, etta abantu, ekoze okutulugunya ku bantu naye n'abuuza oba n'ateekawo ekibuuzo ekigamba nti gwe olaba nga kiri beta okubanga otulugunyizibwa muddugavu muno okusinga abazungu. Kyekibuuzo Honorable Ssemujju Nganda kyagenze maaso okubanga ate aleka ku mmeeza. Ebyokutusaako nina biyitirivu bingi nnyo ddala naye nga for now nzikiriza mbeere nga ate nkusiibulira wano katono nja kubanga ate nkomawo okuweereza bo abageze maaso okubanga ate boogera ku Babe Itungo Kyagulanyi olw'okuba nti ayogera ku nsonga z'okutwala omwana okuwuga tebannaba kubanga babajjako mukono bakyabasabulira ddala atakumira mpeera kunkumire. Muna Uganda otambudde n'obwoya ne bukugwa ku ntumbwe toddamu kwetawanya. Anti-Molden International Labour Consultants ye kampani yakakasibwa gavumenti okutwala bannayuganda emitala w'amayanja mu nsi nga Kuwait, Qatar, UAE, Jordan wamu ne Saudi Arabia. Beetaaga ba cleaners, drivers, waiters and waitresses, baristas, car washers, tailors, constructors, security guards, chefs, hairdressers, abapedikiwa ne manicure, housekeepers atenga n'abakola ku bisaawe b'ennyonyi tebabeerabidde. Anti eno ye home of opportunities okumanya ebisingawo basange ku offices zaabwe ezisangibwa Namuŋŋoona, Nakibinge Road mu Rubaga Division oba bakubire ku namba zaabwe ez'essimu 074 73 88 21 oba 0787 75 23 29 oba baweereze ka message ku WhatsApp 077 eyo ye Molden International Labour Consultants ensibuko y'emikisa. Mwabannopo nabawulidde mwegumya bwera babadde tutegaka ayaleeta okulinnya ennyonyi okw'obwerere yatutta ne bakuŋŋaanya emimmonde gyonna ebiwutta ne baleeta wano. Twalinanga abaana bakadaama bali beeteekamu ssente okgenda ku byeyo nga bategeerategeeramu ne bagenda ne baleeta buno obutimba bukokota ne bakokota buli bina ebikazi binnamwandu ebikaddekadde byonna ebyaggwako ebitakyamera na byoya bo ne baleeta ne bakasuka eno. Kati wekifuna ku ssimu kyagala kigattewo kali akaseera ke kitaayogereramu nga kikyali kivubuka. Mwena mukaddiye maaso gabali mu nkompe nga nawolovu enkadde ogenda gamba kyeggwanga obudde mwalina okuteeseza bwaggwako mikwano muze ku bitama byammwe. Kati onayogera ogera n'omuntu na mukazi wattu yenna oba kiki oba bamusuza mu mpewo n'ebitama bimwengedde amaaso gabulidde muli mukwano matama buuku botookolo weewummuzeeko bebi gwe beera na bitama byeyo bikusumagirize eyo. Leka abalwanirira eggwanga balwane kuba ekizibu kye twabazuddemu mmwe bannamukadde bye mulwanirira tubimanyi. Mulwanirira bitundu byammwe byakyama kwesanyusa temulina kirala kye mulwanirira bakulwanira gwe kati wuuyo okaddiye kati kikyo kyeguya ku nsi kuno. Omanyi kati muzannya kifiiriza naffe tutuuke mu myaka gyammwe nga telina kye twekoledde nga mmwe nga muli eno ku byeyo muwuuzuma myaka 4 oli wuuzuma mu kiyumba omwana gwokolera myaka 2 omusinga n'emyaka owuuzuma tomanyi nsonga lwaki owuuzumanga miizoozi owuuzumanga gano agasowera gano agabbulu aga poliisi gakirungube
omukazi oli mukulu owuuzuma naye ubaleeta ensonga nawe nojja ogibuukire byotamanyi kikyo byogerako teri agenda kukuba sirika gobeereyo sirisize agatamago kyonna ojja n'okitunya kibukuta ebitama kizimbye ebitama kiringa ekiyimba pukutu tuuza agatamago wansi ensonga z'eggwanga tolina kyozimanyiko toteesa abaana ba Nuupu balabe bulabi beesonyiwe ekisooka ffe mutuswaza n'obaddamu abamu mutuzaala waliwo omukazi gw'olabanga ddala ali mu myaka gya mama n'ogamba kati oba ono mutandikirewa naye mwebuza amagezi ffe oba muli mu myaka gya bamama baffe tugenda basabula bamama tunaabeetondera oli mwenna wenna ozimbye olinganga mulambo gwa mazzi naawe ojja ow'amagezi anaye Nuupu tumanyiddwa bannange kyonna kikazi kyattu okitunuulya buli kimu kiringa guno guddolo ogwali mu luyimba lwa gundi lwa Jofule Lutaaya toyina wena tewayawula olinga buno ffe weesonyiwe abaana ba Nuupu weesonyiwe enkyukakyuka weesonyiwe ebintu ebikwatagana n'eggwanga gwenna mamonde mukuŋŋaanye gurupu yammwe mukole ekibiina babakuŋŋaanyize sente z'obukadde ze muba mulwanirira musabe sente zammwe ez'obukadde kuba mukaddiye bashegeera pozi baziyita sente z'NSSF naye banaaziba wanno mukama wammwe gwe mulwaniranga naye nno muyala muzibu abula bannange nze ngenda nengatunuulyagana agakazi ne gansobera mwajja waneno ne muyingira mu baana wano twalina bakadaama abategeera nga baana balizoninga naye baleeta bino ebyokujja ebweru ebyobwerere 5,000 baleeta buno obutimba bukokota ne bakokota buli kinaddimbwe ne baleeta babaleese eno kati mwetabudde mu baana abaali balizoninga kati tetubaawula naye nammwe tubaawula kuba kati mwe mulina enkompe mwena mutunya mu nkompe nga nawolovu nkadde mukaddiye muli bikazi bikulu amabeere gonna gabagudde tegakyalimu na bino bya munda bino ebinyama by'omunda byavaamu kati mulina ndibaliba mutwale lyendibaliba zammwe temutumanyiira oteesa obwana bwa Nuupu oteesa gwotegeera ennyo gwolutegeerera olaba olemye otegeerera amatamago gakuwabyeko gaagali gakutte eri wenna oli kasobeza nga lubuto lwa ntumbwe munoonye ku bye mwogerako ggwe nze nja kufa n'omuntu mwe ngenda obbakalakata mmwe bannaddimbwe mmwe abeebuza amagezi mujja muno wenna otunula mu nkompe nga nawolovu enkadde otugamba kyogamba kyeggwanga ggwe namukadde tokyamera nabyoyanga ow'amagezi waggwako gwe kati wakola expired tuula butuuzi olabe abaana abato emigi gy'emito egiriko gikola ki mulabe bazzukulu bammwe bagera bakyusiza eggwanga mu mwaka ddiwa bino byabalema okola mu myaka gyammwe mwaddanga okubeebakako kati mukuzera mukyalwanira busajja mbwammwe wamma gijjeeyo